Showman TV kwoli webale kusubscribinga gwatana subscribinga. Please do subscribe and then click on the bell for the latest notifications. Tukuletedde ba producers munana abasinga okukikuba wane Kampala nga tatula mu luyimba lwo ne lusigala kyekimu nga tatula mu luyimba lwo ne lugaana okukwata nga tatula mu luyimba lwo abantu ne batalumanya. Ba producer omunana abakyasinza okukuba ekidongo wane Kampala nga bwe bakikwatako muganda wange oba kushuwa. Tugenda kuva ku namba 8 nga tudda ku namba 1. Ku namba 8 kuliko producer amanyiddwa nga Felix Pro. Felix Pro yani Felix Pro producer era nga yomu ku ba producer abato abatandise okubeera nga bavayo ne touch ey'enjawulo. Felix Pro yomu ku basajja abaleese omuyimbi amanyiddwa nga Kapakat. Kapakat yakubira obuyimba nga Sikyo Kyekyo kati yakubidde ne kana akala ke bayita Sifaayo. Era in fact Felix Pro akola nnyo n'omuyimbi ne producer amanyiddwa nga EDD bakwasiza wamu ensonga wali Action Records era nga be baleese omuyimbi amanyiddwa nga Kapakat ate nga jjukira era Felix Pro ne Action Records wamu ne EDD era kompi be bakola omuyimbi amanyiddwa nga Fefe Busi be bakola ne Agent nga babakubira ebigome bye bya rap. Kati bayina n'omuyimbi omulala gwe bakutteko ennaku zino bamuyita Wolf Beard. Wolf Beard tasinze. Wolf Beard muyimbi ava Sweden yomu kwa abayimbi kati abakikuba esaawa zonna bya kayimba ke bayita ku simu mu kanoonyeeko kalungi. Ku namba 7 kuliko producer amanyiddwa nga Brand Beats. Brand Beats ndowooza muwulira nnyo ennyimba nga ziri mu Brand Beats. Musajja w'amaanyi yakuba ennyimba nnyingi nnyo naye nga currently ennyimba z'ayina ezibadde zikyamuwanise nnyo waggulu ennyo lwe luyimba lwe yakola ne John Black olumanyiddwa nga byalagirwa ya producing wa producer amanyiddwa nga Brand Beats ate ng'era teyakomaawo. Yakola oluyimba n'ekisindo oluyitibwa Sunset ne lukwata koze ennyimba nnyingi ne Chosen Becky ne The Agent ye musajja oyo Brian Beats. Ku namba 6 nkuleteddeko producer amanyiddwa nga Eno Beats Kabaka wokuba ekigoma. Eno Beats ono yayatiikirira nnyo bwe yaleeta ekigoma ekirimu beeso ya gunde nnyo. Eno Beats ba producer bano abayimbi abasinga we bamutegerera ensi yonna we yamutegerera. Eno Beats we yaleeta ekigoma ekyo ekigunde nnyo n'alyoka akubira ba Gravity embuzi zaakutudde n'akuba zi copycat ez'abasindi. Shiba Karungi we yakwatira ennyawo ziwankoona ezo zonna ye yazikola n'akuba ennyimba. Yakoze ennyimba zibadde nnyingi nnyo zikatono owakalifaganaga. In fact akoze abayimbi babadde bayitirivu nnyo omukulu ono zikatono Bebe Cool Chameleone ennyimba zaabwe embabegaawo zonna Eno Beats yabadde azikola. So musajja w'amaanyi nnyo ajjidde ku kifo ekya namba 6. Ku namba 5 tulinako producer amanyiddwa nga TON yono producer mulungi nnyo era yomu kuba urban producers kati abalina touch eyakabi era nga abayimbi nga Suspect Laser zino ennyimba wulira ebbaala kati wulira ebbaala bano ba VIP gyemu bano abayimba sima kati kikondo nyweza gweteba kusima ennyimba z'aba John Black dati zonna omukulu naye yazikola TON era nga TON akoze ennyimba nnyingi nnyo eziwulirako ddala. So producer w'amaanyi ali mu kifo kino ekya namba 5. Ku namba 4 kuliko producer amanyiddwa nga Atin. Ono nno bamubuuzaabuuza nnyo ne TON. Omuntu omubuuza Atin abalowooza ogamba TON, bw'omugamba TON abalowooza ogamba Atin. Kati ono TON kugambye ebibye kati gwe nkugamba ye Atin naye musajja w'amaanyi nnyo Kabaka mu mastering ennyimba era nga ennyimba ezisinga eza Fikfa Maker yasinza okubeera nga azikola. Actually n'oluyimba olutrending essaawa zino olwa Fikfa Maker olumanyiddwa nga Tell Me oyagala tulagewa ne luno muko Atin ye yazikoze ate nga Rickman Manrick ow'ebbango mwaliwanika leka tunyumirwe zonna ennyimba zonna eza Rickman omukulu ono Atin producer ye yasobola okubeera nga azikola. So alesa abayimbi abawerako nga Fikfa Maker, Rickman Manrick, Karoka City ennyimba ze zisinga zonna Atin yabadde nga azikola. So Atin ajjidde ku kifo kino ekya namba 4. Ku namba 3
kujiddeko producer amanyiddwa nga Nesim Pan Production. Nesim ono is one of the legendary producers abakola music omuwoomu omukakamu nga bwaba akuba music we nga amastering endongo ye wama ojulira n'ogamba nti kyekyo bamuyita Nesim Pan Production koze nyimba nyingi nnyo sijja kumenyera nyimba naye ng'olu trending essaawa zino lwe lwa A-Pass ne White Bender olumanyiddwa nga Turn Up The Vibe ate ng'era mujjukira ye yakola ennyimba nga Zigutujja ye yakola ennyimba nga Nagutamiza. So mukuru ono kati yakoze n'oluyimba oluli very latest olumanyiddwa nga Nakyuka olwa Shiba Karungi. Bamuyita Nesim Pan Production ku namba 3. Ku namba 2 kujiddeko producer amanyiddwa nga Bawa Sabula. Bawa Sabula wali ku Sabula Records Makindye. Omusajja ono naye kakati guno omwaka agwefunzizza buli wowulira akayimba nkalimu bawa ng'omanya Bawa yakikuttemu awo. Ennyimba eziwerako ddala ng'era essaawa zino hit ezitrending e Kampala kumpi zonna zize. Gavumenti weeyaayu oyo mungi olwo luyimba lulwe. Zino ennyimba nga baaliwa Dr. Jose Camilo luyimba lulwe. Sarah Presso wa King Saha ye yamukola. So ye actually manager w'omuyimbi amanyiddwa nga Viola Nakitende era ng'ennyimba za Viola zonna ezimulese ku scene n'okubanga mumanyi wano e Kampala. Bawa Sabula ye yazikuba wa ku namba 2. Ku namba 1 kuliko producer amanyiddwa nga Ronnie on this one muganda wange. Omusajja ono Ronnie teyerabisa, takola nnyo mampati, talekana, tali ku social media naye omusajja akuba endongo bamuyita Ronnie on this one. Ye yaleeta omuyimbi amanyiddwa nga Gurunedi nga jana akayimba ke akamanyiddwa nga Afazali nkuloga nze nkuloga. Omusajja ono ye yakola oluyimba olwo Ronnie on this one n'amukubira n'empulira bibyo. Takomyawo akoze ennyimba nga waya olwa Bebe Cool olwafuuka ekizibu wano e Kampala. Waya one of the most trending songs mu Kampala ye yakola ennyimba. Actually Ronnie ono ennyimba okumanya akoze nnyingi nnyo. Ronnie ye yakola oluyimba waya ye yakola Onina ow'omuyimbi amanyiddwa nga Baza ezimu ku nnyimba ezitrending essaawa zino currently. Onina leero wakutte weewo ezo simanyi ba ex bange bonna baafa olwa Baza ye yalukola. Ye yakola Semyekozo wa Eddie Kenzo, ye yakola Tweyagala wa Eddie Kenzo. Kati essaawa zino alina oluyimba lwe yakoze olupya olwa Big Size Bebe Cool oluyitibwa Wakayima. Essaawa yonna lugenda kubanga lufuluma. Ronnie on this one ku namba 1. Producers 8 abasinga okubeera abakabye Uganda nga bakwata ku tune yo tesigala mabega. List yeyo wano ku Shuaman TV. Don't forget to subscribe and of course clicking on the bell for the latest notification. Shuaman TV kwoli.